Daliwo. Yeah, man. Teachers who had those single manyako. But this single manyako ngomuyimbi. Bana manyira mu kuyimba. Yeah. Ense gena kumisinga muyimbi kikazi. Muyimbi abadde agala eggwanga lye because mujjukira bulungi mu biseera bya Dr. Kiza Besigye. Mwamulaba nti yavaayo n'akola ekyo kyasobodde okubanga naye ayongerako eddoboozi mu kulwanirira eggwanga lye oba okwogera ku ebyo byalaba nti biteredde mu ggwanga. Wale musinkanyeko mubulamu bwe? Yes, namusinkanako enfunda eziwera twasinkananga ku bivulu ebyenjawulo ne mu tours era ekugamba ez'enjawulo, so mbadde mumanyi. Kiki ogenda okumujjukirako oba kiki omujjukirako? Era kyo kigambye kyemujjukirako. Olunaku olwolwaleero tubalabe nga muli mutufube wali eri mubadde mukola ki mu meeting? Meeting zitulanga bulijjo ez'enjawulo kakati nga wamanyi kati nti twafiiriddwako omuyimbi munnaffe, so tugamba tuba tulina okutuula okutema empendo okulaba ebintu nga ebigenda okutambula. Mubadde nga wuuma oba association? Era ndowooza bayimbi boolabye. Mubadde mu meeting n'abantu betutamanyiiko. Mubadde mu meeting ate kati ku ensi yonna ogimanyi, abantu bonna bonna gwe bamanyi mu nsi. So kati gwe kasita olaba bomanyiiko bwobaomanyiiko naye nga bamanyi abayimbi babako ne bamanagers ba assistants otegedde n'abakola emirimu gy'abayimbi egiri official okutwaliza awamu. Isha olwadde olunaku lukulu ensi yonna ekimanyi era mwakirabye mwalabye ekyabadde ku internet, akatimba kaggwaddwawo jjo tekabadde ku kintu kirala kyonna. Abantu bagenza na ku mirimu gyabwe abasinga mwalabye nga bassaamu ekitiibwa olunaku lw'amazaalibwa ga His Excellency Kyagulanyi. Kiki osinga okumusabira? Birungi, mikisa na bukuumi. Ye wamu ne famire ye, Katonda amukuume ate amuteekeko obukuumi bwe. Another question? Simanyi oba simanyi awo kati omanyi nti kati ebintu ebimu mba nina okumala obinoonyerezako nga sinaba kubyogerako. So nze mbadde manyi nti olukusa lwonna lwonna olulonda UNCC era lubeera wano ku National Theatre, so kati badde simanyi. Naye nga balonda abayimbi ne kabineti empya okuli omukulu Bebekulu, kuliko Fiina Masannyalaze, kuliko Anintoni. Well and good, ekisinga twagala services, kisinga obukulu, twagala buweereza. Kibadde ekisinga okusunguwa abayimbi naddala ku National Theatre ne bannabitona b'enjawulo? Ensonga z'abayimbi nnyingi sisobola zoogera mu lunaku lumu, naye ekisinga obukulu manyi nze ntunuulira nnyo the way forward biteredde bitya okitegeera. Man. How far with your concert? Concert yange gyeri nga 7 December ensi yonna yonna ekimanyi nti Christmas yasembera. Christmas ya guno omwaka ejja kucelebratingibwa nga 7 December ya concert ya Big Eye okitegeera. So
fact kati abantu bakimanyi mbono December is for big eye. So jeringa musabu December era munamwena bakola bana Uganda munamwena muje mpagire abantu basabye nnyo kusati by the way nnyo paka lwenji bawadde abamu babadde mu myaka 7 mu bukulembeze abalala ne bajja mu myaka 3 mu bukulembeze tunula gyoteka microphone abantu abamu China budde bogerako otegedde nti tewali kye bakoledde industry nze njogerako enkuluko okusinga kaawo okitegeera bwe nga bondaba obwesiga abantu bwe bampadde so nina ebintu byombi sitakyaddawo kwogerako ati discussing oyo okitegeera so mwabali muuma era gwomu kubali abalinaka ebintu bye twabidiscussingako dda ebimu tubimala okitegedde so katutunulira nnyo ate ebyamaanyi okusinga kaawo nebitutwala mu maaso so kati definitely concert yange yamaanyi yonna okugyogerako okitegedde ensi yonna negisaba ensi yonna negisaba okitegedde mba nina okukyogerako ensonga z'abayimbi tezikwatako nga UNCC kunnyonnyodde okitegedde because UNCC is nti yo eri a bit step ahead okitegeera so kali mu obuntu obumu nti gundi yagamba kati abantu babamu gana okumuwa obuli time otegedde onkumtegako time obeera omuyambye ennyo okitegeera so tujja genda nga tuyamba ati okitegeera ate nga Dikenzo time wester so kiyita bwotyo because mulimu zalimedio zimu nga za costing time however ate era mampesting time luwombuza nga akyali ku ekyo mbalamusize era mbagala nnyo nze ndi musajja mulokole yenzikiriza yange kati tugamba mukama yeebazibwe amanya n'eddoboozi afande Bukenya Sam abasinga bamanyi Sergeant Bukenya abasinga bamanyidde ku nnyimba nga nafuna namulondo abalina amayumba kamanda Yesu akubali peya nezine za patriotism songs zitera okubeera ku mikutu munaku enkunga tale 6 26 ni musajja mujasi era nga nakama amajje myaka 42 nakayimba ennyimba 158 eze kutebeddo emyaka 3 era baproducer abamu mbalaba wano mikwano gyange Mulwana mumanyi kitalo nnyo ekya Mulwana muganda waffe muto waffe okufa nga akyali mu myaka emimpi mumanyi abadde mukwano tusinkana nnyo ku kalenda ne mu bifo ebya ne mu bayimbi katusinkana kyemumanyiko abadde abeera n'akasabo ku matama atanyiganyiga abeera musajja musanyufu nga alinako ku kabiri ke kugamba nga muvubuka yeegombesa Bambi naye mpulidde amawulire ngebambudde singa kati afudde neekanze nnyo na okumanyika kwa Mulwana ennyimba waluyimba tooka kwa barabara kati yakubanga mulimu engeri y'ekiringala kati abantu abasajja abakulu abamu nga ffe nga kulina engeri gyerukolaki gyerukolamu nali njagala kulukopamu kolemu praise yeeno mu church kubanga nga wulira lusuukiiza oluyimba olusooki olutambula ate nga lulimu enkola eyedda neyakakati nga lulungi nnyo nga lulungi mu nkuba yaalwo so gwamanyika nnyo yali hiiti mu kiseera ekyo teri atalumanyi boda ku boda Tanzania Kenya kuba lwalina mu Luswayiri kwe kumumanya ne mubuuza ne studio kugamba ne tukwatagana siri muna byabufuzi naye nze ndi muyimbi era ne tukwatagana ng'abayimbi omuyimbi yenna oba weFDC oba wa DP oba wa Nuupu olunyo olutukata tubeera bayimbi edda babayitanga badongo naye lulimu engeri y'okujeregerera naye babayimbi omuyimbi abeera musomesa asomesa eggwanga ebiriwo n'ebiribaawo twalina abayimbi abalala nga bannabbi omugenzi Hamani Basudde naye yali mukwano gwange era Paulo Kafwe Fide Bongo Lutayi n'abayimbi abalala so n'olwekyo kitalo nnyo tufiiriddwa era tusaba Mukama amusonyiwe ebyamusobako kuba tusobe tuli bantu ne Katonda amusonyiwe ebyamusobako era kowoola bayimbi bannaffe